mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza mukama nange nabeeranga wano nabeeranga mu bibanda awo we natandikira effujjo lyonna awo. Amafuta kumutwe, ziga amagezi kumutwe, gukwate kondo, ziga amafuta kumutwe, ziga omugaga kumutwe. Mumanyita akayimba mwabasoso kawulira tekawera kolona. Kademo basabire emirembe aine wakuluma mu linnya lya Yesu Kristo wone. Nsaba omwaka ogujja gujjule ebyamagero. Nsaba abaali abalokole ne bagwa mudde musituke. Nsaba abakyaba Katonda mulokoke. Nsabira buli muntu alina ekirwadde ekitawona kikute. Nsabira omuntu ng'oloota ebirooto ebibi bikuveeko. Nsabira omuntu nga sirimu akuluma awone. Nsabira omuntu nga gwe tokwatanga ku miliyoni emu mitwalo 2 nga gago Katonda azikuwe. Nsabira omuntu ng'obadde ogenda kufa emmotoka zikwegezaamu naawe olota ofudde gamba nti fire in Jesus name. Mu linnya lyani? Ngolola omukono gwange ne mbasabira omukisa. Katonda abakuumi, Katonda abanjagalire, abaggyeko ebisiraani, abakutuleko ebipali, agolola omukono gwo ogwa ddyo abasitule mu kinnya, aswaze abalabe bammwe, akuwa omulimu omulungi. 2023 Katonda akyale mu nnyumba yo. Katonda agukuweremu buli kirungi. Katwanike emikono, sabayo Katonda ekintu ky'olijjukira nti wakisaba mu Ghetto Church. Ogamba abo abaana bwe bajja Bugembe bwe baali awo, nasaba Katonda emmotoka, nasaba Katonda okunsonyiwa ebibi, gwe yajjamu olubuto, gwe yatta omuntu, gwe yatwala ebitali bibyo. Saba Katonda okulinnya ku nnyonyi, saba Katonda okulokola emmeme eyo. Yesu Kristo yayogeranga n'abantu bangi nga bagamba nti kukkiriza kukuwonyeza. Saba Katonda akugyeko kansa, saba Katonda akusiga amafuta ku mutwe, omukono gwe gubeere naawe mu linnya lya Yesu Kristo yafa n'azuukira. Mbasabira buli ky'osabye leero olikijjukira nti wayimirira wano ku ttaka n'okisaba Mukama Katonda, era Katonda agenda kikuwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nsiga amafuta ku mutwe, nsiga amafuta ku mutwe, nsiga amagezi ku mutwe, nsiga obugagga ku mutwe. Teeka omukono ku mutima, gamba ayi Mukama, Christmas eno nsonyiwa ebibi byonna,
ondokole bwe ndituuka okufa ngende mu ggulu neegaana sitaani n'emizimu gye nange olwaleero ngenda kugoberera okuva olwaleero ndi mwana wa Yesu sijja kuddamu kwonoona Katonda ambeere atukuze ansaasire erinnya lyange baliwandiike ku kitabo ky'abalokole bwe ndifa omubiri nga baguziika omwoyo gwange tugende wa Yesu ndokose amen. Obesala yobadde ogitegeeza ebyokwala 3 waliko omukono emu 2 3 teeka wansi bwebanga esala ebwe gusoose gisaba emu 2 3 bwebanga esala eyo ogenda gigobera tugenda kuddayo wa sitaani emu 2 3 Katonda akunyweze mu linnya lya Yesu. Abasomeseyo akantu mu Bayibuli omwo bino enkya bigenda okugamba abantu b'ennansana. Mu Bayibuli Yesu Kristo yayitanga abantu n'abagamba jangu ongoberere. Yabagambanga atya? Nziraamu yabagamba atya? Come and follow me. N'olwaleero Yesu akyayita abantu omugoberera. Matayo yamugoberera. Amina. Luka yamugoberera. Thomas yamugoberera. Marko yamugoberera. Yokaana yamugoberera. Omugagga omu bw'ati Bayibuli ga waliwo omugagga nga mugagga nnyo ate nga muto nnyo. He was a rich young ruler. Luka 18. Yali mugagga nga muto ate nga mukulembeze. Ye yaganda omugoberera kubanga Yesu yamugamba nti otunde byonna ongoberere. Basema ne bannyabo bw'ogoberera Yesu abamu bajja kujerega, abamu bajja kukyawa, naye ye Yesu alikuwa obulamu obutaliggwaawo. Yesu bw'agamba nti ongoberere aba agamba ngoberera mu bulamu obutaliimu kuloga. Jangu ngoberere Yesu bw'agamba mu bulamu obutaliimu kutya kizikiza. Jangu ngoberere mu bulamu obutaliimu kutya sitaani. Amiina. Yesu olwalira kugamba jangu okole ki? Nga tonzira mu mwana wa maama. Jangu okole ki? Oli omugagga omuto yagaana okugoberera Yesu kubanga yali mugagga nnyo ng'ate muto ate nga mukulembeze. Ebyo yabitunuulira ebisatu. Buli kimu ku byakyo ky'amaanyi. He was rich, he was young, he was a ruler. Bayibuli egamba Yesu n'amugamba tunda byonna ongoberere. Bayibuli egamba omusajja n'avaawo ng'anyiize. Kaakati bassebo ne bannyabo olwaleero Yesu akonkona ku mutima gwo. Christmas eno akugamba lekawo byonna, lekeraawo okubba, lekeraawo obwenzi, lekeraawo obuyaayi, lekeraawo obukaafiiri, lekeraawo okwemula, lekeraawo okusigala eka ku Sande mu buliri, lekeraawo byonna ojje ogoberere. Olwaleero Yesu akonkona akugamba come and follow me. Era Bayibuli egamba muwuliranga eddoboozi eryo temukakanyazanga mitima gyammwe. Olwaleero tokakanyaza mutima gwo, lekawo byonna ogoberere Yesu. Alikuwa omukisa, alikuyamba, alikuwa obulamu obutaliggwaawo bw'olifa ku nsi. Ye yekka yalimanya ebiri kubaako. Even today Jesus is saying come and follow me. Come and leave everything and follow me. Jesus is calling you to follow him. Simanya ani awulira, nyinza okuba neyogeza nzekka, naye ensigo za Katonda tezisobola kugwa bbali. N'olwaleero Yesu akuyita oleke byonna omugoberere. Mugoberere mu bulamu obutaliimu kutya kizikiza, obulamu obujjudde ebyamagero, ate ne bw'olifa yalikuwa obulamu obutaliggwaawo. Alikusiiga amafuta ku mutwe era ekikompe tekiriyiwa. Emizimu n'ebisiraani by'awammwe tebiddamu kugoberera. Buli muntu gamba come and follow me, says Jesus. Amen. So Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa n'omwana we. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Mukama, nange nabeeranga wano, nabeeranga mu bibanda awo we natandikira effujjo lyonna awo. Naye neebaza Katonda eyandokola bwe yakola
mutima gwange omugoberera era nange yimirira nange ne mugoberera. Kakati naawe olwaleero bw'oba osazeewo okugoberera Yesu kama kwomukisa bw'oba osazeewo okugoberera Yesu 1 2 3 swaza sitaani. Okuva olwaleero oli mugoberezi wani? Kiddemu oli mugoberezi wani? Ani yakugamba nti jangu ongoberere? Amiina. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kama abeere nammwe. Neebaza muto wange ono Richie omulimu omulungi gwakoze mu banne mu Ghetto. Kati olwaleero atuleese ne wano. Buli mwaka tujja. Musonyiwe nnyo okutuuka leeti mulala njakeera. Richie ne ttiimu ye yonna mwebale nnyo. Ndabye ne Elias Church Radio. Mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala. Katonda alibadizaawo. Babeka abakkiriza nti leero bakuwa naye lujja kukyalumu nga gwagabira abalala. Kale mwanike emikono. Ebirabo bigenda kuggwaawo, emmere eggwaawo, naye omukisa tegukola ki? Kale nkusabira omukisa gwafuuse omugoberezi wa Kristo. Ebiro birituuka gw'atalina ng'ate naawe olina. Ng'oyamba abalala nga gwawa ku Zion sente bagulira abatalina. Kale n'emmere egenda kuggwaawo naye omukisa tegugenda kuggwaawo. Engoye zijja kaddewa naye Mukama akuwe omukisa. Mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kati ebintu bye twaleese bitono tebimala. Naye bw'oba tofunye kasita ofunye ki? Omukisa. Kakati tugenda bigaba mpola mpola. Ngenda basaba. Ngenda kusaba abaana ba security bajje. Tetubiyiikamu. Buli omu bagenda gabira mugabirirwe. Mukikola muti.